Entandikwa firimu egenda maaso mpolampola era nga tulina abazannyi bonga Magezi Ronald era nga ne Namaganda Sylvia Moti ku mulundi guno akomyewo nnyo. Kaakati tulina Mwanja Stephen gwe mmanyi nga Kabanana ekyatandika butandisi tugenda maaso era nga ne mwana muwala Mukiibi Mire wuno tugenda mulaako mwene etandika. Ono Kisutu Stanley anti muzannyi wa Lulango era Kasire John Bosco naye nga tugenda mulaako mu firimu yaffe Bulambalamba. Akugizibwe Moses ekyali ntandikwa. Senono James ekyali ntandikwa tugenda maaso. Kaakati ne tujja tandikira ku mutala guugwo. Omutala ogulabikaani Katonda yaguwa ge maka mwetandikidde. It's now beyond. Ebintu bino bintamye. Neither you nor your kid. Oba gwe oba omwana wo My house. mulina okuva mu nju. I'll kill. Kaabe gwe kaaba omwana wo siina gwe nkyayagala wano oba si ekyo ngenda bata. Committed adultery. Okimanyi bulungi nnyo mwami Sendangako. Can't be. Ekyo tekisoboka. Mukazi gw'oyenze wenna otunulanga obwenzi wenna bukwetimbye buubwo. Sikyayinza genda na mukazi maaso omwenzi nga gwe. Kwata ebintu byo. Onviire. Kale no ono ye ate munnaffe gwe tulengera ebintu tebyagenda bulungi bba yamugoba wakati omuvunaana oba okusuubira nti abadde mubwenzi. Ebiseera bisinga abakyala bagobwa mu maka ne baba nga tebalina ngeri gye bayinza kuzzaamu baana. Kyova olaba weesanga ng'ate abaana babasudde ku bigo oba ku makubo. Abonna abasudde ku kigo oluusi ate babeera kale kale naye ate abo be basudde ku makubo bakasasiro ekyade luusi kibeerera ddala kibi nnyo. Kakano omukyala ono What have I done? wamala okukola ekikolwa ekyo yasooka ne yejjusa ekyo kye yali akoze okulabikani omwana yali amusudde. Wabula we yasuula omwana okumpi n'ekigo waliwo yamuggyawo omu ku balabirizi abakuza abaana bamulekwa. Let me go and pick her back. Yalayira ddeyo abe ng'akima omwana. Yakwata ekubaddeyo abe ng'akima omwana. Kaakati no we yali amusudde teyamusangawo. Omwana we yamusuula teyamusangawo. Yagezaako tunulatunula alabe naye ng'omwana taliiwo. Nakutegeezezza firimu yaffe netandika butandisi tugenda maaso. Yalingizaako munda. Entandikwa ya firimu tugitandise mu Bulambalamba. Eno nno bagiyita Ziwa. Omulabirizi w'abaana be balabirira yawandiikibwa Mwanje Stephen Nakinto Salani Sound. Kala Derek entandikwa Mwanje Stephen editor waayo. Ate nga Nalunkuma Project Welfare Mwanje Stephen producer era nga yatendekeddwa Mwanje Stephen Kabanana. What's happening? Kakano ntujja tudde erudda. Do you? No. What's going on? Kali mugamba omanyi ekigenda maaso muwala. What's going on at the Kana wali togenda maaso n'ombuulira ekituufu kye walabye. Olinayo akantu konna Kati obanga kalisi. ono yamubuuza ekintu kimu ku byonna ebigenda maaso bizinensi gy'oddukanya gy'oteekamu ssente. Nakyalo ono yali yatandikawo engeri y'abantu abalabirirwa abato ky'oyinza okuyita orphanage wabula ateekamu ssente empitirivu nnyo n'okulabikani embeera eyo eba etambula erudda. Kaakati nno kojjaawe amugaanwa ekigenda maaso ky'otamanyi. Nze nkubuulidde. Bannange lwaki tombuulira ebigambo byonna obikoma ku kkubo. Kojja mine? ye mwana Malono Namaganda Sylvia. Efirimu egenda maaso. Such a evil thing to you. Kaakati nno ogenda okudda eno. What? Ye mwami gwe twalaba ng'agoba omukyala. Mukyala yamugobya bwenzi. Omukazi bw'ayendera amaka g'omusajja aba akoze ekintu ekibi ennyo ku ebyo Katonda bye yagaana. Aba akoze ekintu ekiri evil. Yagamba nti sola genda maaso nakulekani omukazi mukolerera buli kimu. Omukazi omusibye enviiri, omukazi n'omuwa ebizigo, omukazi tomusuza njala, omukazi walala n'omujjanjaba. Owulidde? Naye n'azaala omwana n'otandika omubuusabuusa. Mukazi oyo aba afuuse mulala.
obwenzi bwayiseewo 8 months. ono yagenda maaso n'omusaasira emikwano nga bw'ogimanyi. oba oli awo yakoze ekintu ekituufu abamu bakuwaana buwaanyi abalala oluusi bansobi. yamugambye ni okoze ekintu ekituufu ekyokuba ne wamugobye. Period. All extra. Want to prove me ye Lupiya Yosefu. that the baby of 8 months is mine? Yeah. Baabo Begin give birth at a period of that 8th month or extra that period. kaakano ono yagenda maaso n'amubuuza ng'ayagala okumanya ki ekyamuviiriddeko ensonga y'okuba ndi omukyala yamugobye. ayagala agidde emabega aginnyonnyuke. yo n'agamba teyabadde wuwe. omwana omutuufu azaalibwa ku myezi 9. omukazi bw'azaala omwana ku myezi 9 y'oba akulimba olubuto. amazaalibwa ku myezi 9 njalabe. naye n'amugambye luusi wabulawo ensonga. olinza n'okumana n'olubuto ebbanga nalowooza ni baalumusibirako naye nga busibwa ekire. kaakano bwe tuvaayo eyo nga tudde erudda. Ntwasi Gerard afunzizza. Sawa nnya. N'agamba Sawa nnya. nakugambye essaawa ezo abataliiwo. naye ate bw'okeera oba onkoze bubi ojja kungobya naawe ebbaayi. andendese nenyengera afazaali nempita mu kasonda ebintu bya laavu oba obalanga kamuje bwebaza ekinyoobwa. kasita nkomawo. ekyali ku ntandikwa tugenda maaso mpolampola. kaakano tujjako ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Ziwa. mukama we yamuyita. jjukira lwa ebigambo ebyaweereddwa boss wakati w'okuba ne kirabika waliwo ekitateredde ku orphanage. ono yafuna ba funders oba abalabiriza okuva mu nsi ez'ebweru bateekamu akasente. era yateekayo okusaba kwe n'ebiwandiiko nakyalo ono okulabika nga abaako orphanage yazimba abeeko engeri gy'ayinza okuyamba abaana bambi abataliiko mwasirizi. kati addukanya ebintu ebyo yono Ziwa. Sorry, that's why I've come. But also I need to see you too. Okay. kati ng'amugamba wabaddewo embeera etateredde ensonga laki nze nkulayiko nina nange nayagadde okulaba. That's good. The number is totally increasing. n'agamba ni abaana bagenda bweyongera buli lunaku. abo abalondebbwa ng'ate tebalina mwasirizi. era twetaaga kulabika ni abaana abo tubalabirira. kati akasente ak'emmere akugula emmere abadde balya kiro 2 olunaku kati balya kiro nga 4 wiiki. yalabirira. era we twogerera mukozi. Of course, if you can. jjukira abantu bangi abazimba ebigo nga basuubira okuleka ni bategeeza abazungu abeeta kuleka ni bayamba. abazungu gye bali baagala okuyamba kuba mu kuyamba mulimu omukisa. kati wano bo bakifuula ate bizinensi oba. The other one, we have no objection about your objectives. Okay. n'amugamba Saara kuteeka kubuusabuusa kwonna kwekyo ky'obuusazeewo kuba yigwe boss. Good. I know you're doing a good job. Yes. oyo I think it is a good proposal. Yeah. I talk to Dad. Fine. I'll be giving you. kati yamugamba ndi kansubire kyonna ky'osazeewo si kibi. ngenda kwogerako ne Daddy ye mwami owaawo ewaka wano. Up and down. yamugamba nti munange ekyo tulina oleka tukikwasaganya mangu. Have young ones and those who have grown up. kati eky'omukisa mulimu abaana ab'obuwala abakuze ate nga luno abo abaana abato. kati babeeta kulekana ekifo kino bakigezaamuko. ekifo kyongedde okufunda. balina okwegaziya babe nga babaako we badda we bayinza okukola kuweerereza okwo okulungi. Posho for like 2 to 3 days. Yeah. Then special meal Like rice. is definitely. tulina n'okuleka nti tubakyusiza ku byokulya omuli ku kaceere n'ennyama. abaana wabato bawa omuceere oba bawadde nnyo. Definitely. That one I can get. kali yamugamba ni mubutuufu bulambala mu buli kimu nkitegedde. I know you. era nkumanyi bulungi nnyo oyiiya ye Ziwa. As The orphanage guide. I also lack something. Like. nange ng'omuntu mbaako kenjagala nga Times I would not lack. kantu konna munange akatajja mukama wo mu mbeera kasitaba nga akakuwa naye n'asigala ng'alaba teyeekudde oba waliwo kukuwa ate n'obanga awaddeyo obulamu. tugenda maaso katugenda okudda akumibwa abaana bayitirivu era omugaga yagambiddwa beeta okuleka ne bafuna ekifo ekirala.
mulimu abakuze n'abo abato abo bonna abaana boolengera bakitaabe babasuulawo bakatta bakadde olwazaala ne basuula oba yeri bapima mafuta abaana babaleka egenda mu maaso kati buli eno buli mwamina zokka kasita bulya ne mwebaka yembeera gye bukyalabyewo mulimu n'abalenzi omwana yazaalibwa musaayi gw'abayaaye ne bwakulira mu kigeera kwegamba tekeebulizaayo olina gw'otunulira ng'atunula ng'okusuma okumanya ebintu ebimu ebikolwa ebyo bibeera mu musaayi bali mata bazannya naye ng'amatatu gano baagayingiza ddi jangu bamanyi n'ettaayo obba yagala kuvaayo egenda maaso firimu tukyatandika butandisi eno embeera gye balimu yakuleni bonna bainfumire era obulamu bakwasaganya kyenkanye bwebafa kumne era nga nakulekanira babawe beetataganya kazi wasalinga mangu waliwo abantu babeera abantu abasajja bali abajja okulekani bagala okulabira abaana yagenze n'asaba mukama beeraga omukyere kutuka abankyusa mu byokulya ate bwagira ngenda bagagga basabayoko kasente n'ebyokulya kati waliwo alesa amatooke tumulenge kabanana n'omukyere yajjanga okulika nga alaba ku baana mulimu abagagga era olengera atambulanga sente mu ntumbwe ye mwanje Steven ageeka akabanana nagambye okuva mu Miss Production natenga bulijjo zigenda mu MK Majestic Plaza level eyokutana edduuka liri namba 8 etandika butandisi tugenda maaso wayi mukola ki tuzannyamu ani aleese amatatu ani yaleese ekiteeso eky'amatatu jangu galamira waliwo buli obwagubedda mu mpisa envundu okagambira ogalamira ekyo kakirabanga kunyonyogera yitawo oleeta amatatu kati muli mutya gyetuli siyetya mulabika bulungi ekigo mulabiriddwa kati nga bwomanyi gwe mugabane zamwe bamanya kwata ezo zizo naawe kwata ezizo yamuwa kabbiri ate nga kakadde oli yawulira nga yagala kaaba olaba bali mu baabibonerezo oli omwami ate ayina butiipu bwaba abaana ab'obuwala omusajja yakwadde sente nzirabye omuyita oti bannange omukisa guba muzaale obaga oli wa kifiini ki nga bampadde 2,000 nga nkaddemu omazima 2,000 kwegamba eky'abaana ab'obuwala okubayikanya emitima gyabwe giwankawanka kivaawo kati madamu kulabirira mu kibi mmere najja mukola ki yawaali muli wano bubeezi mutyo mutandise kudda mu lugambo ani si gwe alina okwetereza siffe abaana ngala nga bakuze newo bamuzadde we omuvaako firimu egenda maaso yaga abagende beegatte ku bawala abalala waliwo ebintu ebyomugaso balina okuleka ne bakola bave mu muzannyo baana baagala kufuuka ki bano mu kifo ky'okukola ebibagasa bali mu lugambo waliwo abala akasente bakabalazi watatemya ayagala kudda buto kani gamuga mukuluziwa akasente keeko kewabadde ogambye era genda olayiko kubanga abaana ano balabirira bulungi tuyina bafandas oba abatusaamu akasente okuva mu nsi ez'ebweru era tubalaga ddala ndi omulimu ogwo gutambula bulungi so tetwagala kulayika ndi ate abaana bano balabirirwa bubi abatuteekamu akasente ne balijja ne basanga embeera etali basanyusa ebintu tebirigenda bulungi so n'olw'ensonga eyo labirira baabo what are those rumors? Me I only know about the construction. Kahano yamugamba alina okuleka nga yeegendereza abaana ab'obuwala abakuze mu bafuluma wali mu kigo mu orphanage
era bwe bafuluma era waliwo abalenzi abatawanya ab'oku kyalo okulabirira abaana bano twali tulina kuleka tubakuza mu mbeera eyawukana ku baana ab'eddalu abali mu kyalo muno lekera awo okulayikani abaana obalagajjalira apaana nti nedda This is Ziwa. gwe kyolina okumanya nze ziwa tabaamu nambaliga temuliimu wadde ekintu kyonna ekyakola kye ekitateredde ziwa akola biteredde About you gave me. owulidde Mommy, prove me beyond a reasonable doubt. n'amugamba njagala onkakase onzigyeko okubuusabuusa Consequences, you wait. yamugamba ye tuludde tuliraba ziwa naye akasente kaleka kamunyumira alabika abaana abalabirira naye bwe bamala okulya n'okwebaka ye ngadda mu bibye so nga abaana abalabirirwa abo balina okuleka ne bakakasa tebalina buzibu bwonna bwe bafuna tugenda mu maaso It's going And on. even you've reminded me even you picked the money here to change the food for the kids. But even you didn't. They're eating partial. n'agenda maaso n'alaga embeera embi ekyatambula luli wakima ssente n'ogamala kukyusa ku mbeera ey'abaana engeri gye balyamu kyokka bakyalya kawunga And n'abakyusiriza ebijjanyo lwadde balabya nambaale kati bali ku magera owulidde embeera ekyukidde ddala abantu ng'akawunga balayika wamma luli akawunga kaali kabi bubi naye leero twaleeta kawunga namba emu ekyo baasanyuka nnyo kuba n'akuugi banywa kalimu sukaali My documents. jumma kyagenda maaso n'okukola ziwa kwe kulayika ndi yeekubira paasi kakano mukama yamugamba buli kyoba okoze neetaaga kibeere documented neetaaga receipts ku ebyo byoba oguze obuyambi bwonna obubabuze twetaaga okuba nga tulina embalirira jjukira bino kojjawo omukyalo ono bye yamugamba ofanegi yagikwasa ziwa wabula ziwa tapuresentinga nga dokumenti yonna oba enkola yonna eraga ni waliwo emirimu egitambula wali obulungi ne giba nga ebintu byonna biwandiikiddwa byesinga bya mimwa endagaano tewali n'ebirala ebifaananako bwe bityo kaakati ne waliwo abavubuka abagenda okukima amazzi baba bagenda We are fine. mwe mugamba ki From the way to the orphanage. Yes. mwaba ofanegi You can call for me, Jessica. omanyi mbadde ngala kuyita Jessica Yeah. Jessica Jessica, Yeah. oyagala yita Jessica here in Uganda, there's nothing for free. wano mu Uganda teba kyabwerere To first put money. oyina kussaamu amajja abaana b'omu afanegi bayaaye n'okusingabo ku nguudo tunulira 10K. yabbawo 1000 siruwala 1000 luyitaani tuli banootuwa 1000 olaba ne kabalagala ow'ebitaano takyakussa muntu olina otuwayo akakaaga awo abaana olabire ani ali bamaneja vaayo For us, we are three. kati otugoza otya naawe 1000 olwo luba lwoli naye olaba terumumala The guide will beat us. omuwala oba toyagala tujja muyita Yes, little man. You see, naye gwe buno obusende bw'olina buyita omuntu kakati ffe wootumidde ate gwe tugenda okuyitira n'omuwa otya Jessica, you want? gundi gwe okuyita Jessica, it is not a simple mission. Make it a simple one. Nja kuwongeramu edda You shall not. They have to. kati bw'otuwa akatono akasente tetujja kumuyita Let us go. tugende ne ku luzzi kambongere Never sweat. Wow. atwongedde kiddo oyongera tuvuma buvumi sente zajjayo zivuma bano abaami Hey, I did. kati mu kifo ky'omuyita tugenda mugamba yeyongere ereeta sente So, yongerako ebiddo togabanga bitaano ani gw'otaanula emmeeme eyo entunula yosebo kale mukwate balulawana mmwe come back and give us another. temutuleetere obuzibu ate olala bw'oba odde oleetanga sente ate baamuyita asooka aweze sente katugenda okudda eno gwe nja kuwa essimu ey'okuseereza eno essimu ya taaki kakati omusajja mukulu nga gyavaayo ono emagezi Ronald kati kumbe waka balinawo omukozi naye omukozi waliwo amusooberera ayagala mutta nzige kaina eyongedde okwagala amukola ki mu lugye waani mu bumuli bwani wamwagalira ogenda okweregereza omanye abakaga abamu tebaagala bakozi kutandika kuleeta abasajja waabwe kino kyendabye bwe sikyogerako okwo kwe bayita okubunira olwo mba mbunidde You man, how can we get money from this guy?
kalinga bano sebo bakoze tabamiruka bagezi bayayi bazibu omusajja tumugyemu tutya sente ono. You know that man, that guy. We met. He loves Jessica so much. Obadde okimanyi nti omusajja oyagala Jessica omanyi otya? So that you Ebyo ebyokumwagala mboozi z'amalwa okukuula kyekiriwo mu ddiiro. Naye era n'okulemesa abaagala na si kirungi. The man, come on, can give us man and you are saying that. Kati embeera y'abadde okubanga beeyagala ffe tuba tufuna akasente buli w'omuyita sabe 5 tukyuse ku mbeera y'emmere. Bakoye okulya akawunga. Omusajja taggwemu nga tannatuuka gy'alaga. Ate you are very stupid. Ate anaatuuka gy'alaga yali akusiruwala gwe wazze mutuusa gy'alaga gw'osigale gy'ova. I just Baagala kukyusa mbeera ya bulamu. Efirimu egenda mu maaso. those are punishments. They will Kati batandise okola pulaani wetufuna akasente tulyaki. Abaana ba ofani bano balina okubanga ate bakulidde ku musingi ogw'obwakatonda. Kuba embeera yaabwe we yatuuka okulekani basuula mu bigo. Kyali kuva ni bakadde bwe babavamba baba bakulidde ku bwakatonda. Naye empisa zaabwe ziri awo ez'abantu abayaayi nga bw'owulira omuntu omuyaayi. are you stupid? The key can open the gate. Can open but Efirimu egenda maaso. let us go because they told us to move faster from. Kaakati n'oluvannyuma Monisha, you're welcome. Thank you. waliwo atuuka. Not a visitor. Why? Please come. Kati ono yajja agamba n'ensiri mugenyi kiki kyekibadde ate kiki. Had about the orphanage group outside there. Kaakati nga mugamba ni okimanyi ni waliwo abaana bano bamulekwa. Yes. Yatugenda maaso. Last time I was from the market. Kaakati bamulekwa mulimu abaana ab'obuwala abakulidde ddala. Abaana ab'obuwala bye bakula gye bakomye okukula ate wali bongedde kunyirira. Kati abakyala abafumbo batandise okukaaba. Abaana b'omu kigo tebabakuumye bulungi batandise okubba baka abasajja babba b'abandi. About meeting the girls at the orphanage. Yamugamba okimanyi babba baffe basinkana ala mu orphanage. Okakasa wali osalasala nyanya na butungulu naye okimanyi toyina obufumbo. The orphanage. Omusajja nze wange nalabidde akomawo eka akooye kumba amanya agalese eri mbamulekwa. Bannange kino kirumu omusajja annyanjula ewaffe. Omusajja yanzija ewaffe nga ndi mukazi azze okufumba. Naye alekawo atya nze nadda ku bamulekwa. God, it can't be. N'owoono. Ate owoono yawerekerako owooli. Yeah. Bannange tekisoboka. Olabye omukazi bali mu kwesiiga bbululu. Abasajja bali eri batambula benjala ziringa za mubutwa. Eno kuugi. Kwata akuugi ka kitundutundu. Temunnatuuka myaka ginywa kijjudde. Olwo nga bamwongera kano kalina akalwakya. Waloge bawadde obuto nayagala kulya kikopo. Bad. Tolya kikopo. Afadhali sabe mmembe y'akawunga ku kyemisana. Bad manners. Mpisa mbi okuwuta ono obujja ayiweyo buyiyi. Kaakati tuba tuli awo. Abaniga bayingiddewo storage. Kayingiremu. Fine. Kali nga tebamuleetera kiki? You. Okolawo ki? You. How? Genda. No what? Kiki kyoyagala? Here is that. Gwe oyagala otuuke butuusi ono gy'olaga tuwe ezituleera ziba seere n'ezituzaayo. Bw'akoze pulaani. Kati ate yawaayo kebiri abadde talina kyenji. Abadde talina kyenji. Ane omukazi kano naye yatujjirira. Fatta kunnisa. That we can. Ojja kutya mazale. Awali omukazi naddala nga waliwo amwagala awo osolomuka mule sente. Efirimu egenda maaso. Waliwo akudde ekyebiri ate onalayika yalwadde ayagala ye10. You should go. Mani tonjagala. I'm sick and I'm. Kwenkame ndi mulwadde neetaaga buyambi olinga atanfaako. Amaaso kagunula kalinga kaba yalinzeeko yaka. Alina by'atayagala kwogera gwe bakuula. Tayagala kwogera ne landiroodi amubanja omwezi guno. Ne naawe onsobera laavu buli weerinnya thermometer za temperature ze zirinnya zokka.
laavu terinnya temperature ze zirinnya mbu musujja geni kale n'abaana nno nabo abawola baatabuse bannange Don't tolerate this. kati ogenda okudda eno nze bino sijja bikkiriza Darling, Yes, sir. mukwano I would not like ekyo sijja kyagala girl here again. omuwala oyo okuddamu omulaba wano Remember, we have too much work here. naye omuwala ng'atuyamba emirimu mingi You know we cannot prioritize. ekyo sikisobola kikkiriza atandike okuleeta abasajja be nga beeyagalira mu bumuli omusajja ava ebweru n'atandika okwagala omukozi mu maka g'omugagga yenna Girl, ekinaddirira But remember, she's the omanyi ty oba omusajja gw'alina mubbi abasajja beefuula baagala bawusigala kumba ali muketta waka oyo saagala kuddamu mulaba yes. era omwami ono yakaayana nnyo n'agamba oyo omukozi alina gobwa bugobwa ekyo sijja kikkiriza saagala ewaka ewange alyoka ayendeguze no efirimu egenda maaso Hello. Hey, Eric. Yes, sir. How are you? efirimu egenda maaso Are you there? Have you found her? katugenda kudda eno Your wife? Have you fought with her? Not fault. But she detected all what happened. kati nga mugamba waye waategedde ebyaguddewo omukazi yategedde buli kimu ye kati omuntu akoze ati She is a friend to my wife. ate jjukira mukazi mukwano gwa mukazi wange tabanga baategedde Call. Let her alone. obwenzi nno bunyumira nnyo abukola nga tebannamugwamu naye bwe bumukwata abanga asiyibwa envunza egenda maaso kaakati nomunanga oluvannyuma mukyala ng'afulumya ebintu kyava ayita muwala we omukozi Shakira! ng'amuyita Shakira okola ki mbadde enjera eno Who do you? oyinza otya okukola ekintu ekyo Did it start? n'otandika okukola ekintu ekyo bwe kityo oyagala kuleeta buzibu Forgotten where I got you from? weerabidde ewala wajja nnakujja otandika okulolera wano obwenzi wange ekyo si kinene oba tobuse ensalo abakozi mujja okukola emirimu gye bakabamu oba tonze kwenda kyava akubirira engalo kati kwata z'obanja myezi 3 So, from today, okuva na leero tokyali mukozi wa wano okubanga konkona ku kikomera nja kuteera embwa gwe tunulanga ennyindo yaayo to the orphanage. Yes. Staff member, tugenda maaso like to welcome you here at his work. genda okwetegereza waliwo abagenyi ate abazze era bagenda maaso n'okuleka nibaaniriza nnyo abagenyi bano kubanga obuyambi kyabanga kikulu nnyo We have received eri mu buli mbeera yonna ebwali buva kale no babwanirizanga trying to mobilize and preparing ourselves. These are the visitors who have been waiting. ebbanga nne libadde tulindiridde nga tugenda maaso n'okwetekera abagenyi abaali bajja abagenyi bano bebo bwe twali tulindiridde okulabika ni ate bajja baguze bubaluni obw'ekikumi banawe mufirika ayiye engeri gy'ayengeza naye talowooza afulumya atya akugulira baluni n'abaana ne bawuuba n'akulaganya asanyuse nnyo waliwo abo abazze abagenyi wabula bino byonna ebikolebwa bye bintu mukama we byatategeeranga abagenyi wano we bajja olusoberewo pepawaaka kumanya ekitabo ky'abagenyi abazze babadde bazze kukola ki mu mbeera eyo ne wabawo obuwandiike n'opuresentinga eri mukama wo ekyo ziwa kyataakolanga. How you day? We are fine, sir. You're fine. Yeah. Wow. Now my name I they call Richie Okafor. ono ye Richie Okafor basajja avudde Nigeria bategedde eno waliyo abeetaaga obuyambi bazze bawa obuyambi. Made the move now with my
assistant. N'agenda maaso n'alaga ono bwe tukola emirimu gyaffe. Era leero gwe nazze naye ye mukongo bolingo mwana mama. Kadi bolingo mwana mama newankubadde Kongo nabo bali bubi Ebola abaluma naye baba baagala okumanya abatannalumwa ku Ebola kikibo bali batya abantu abo tubayambye tutya. Okay. Tugenda maaso. I'm happy that all of you Omunajeri musanyufu nnyo kuba bonna balaba. so beautiful. Bonna abaana babalagavu bulungi. Babalabiridde bulungi nnyo. We have moved all the way from Nigeria, Lagos. Yagamba avudde mu Lagos wonna olugendo lwalutindize. That we want to chat with you and Nga njagala kwogera nammwe baana mmwe manye embeera ki gye mulimu buzibu ki obubaluma oba oli awo twali tubaako gye tuyinza okuleka ntuyamba. children na your age. Era nze obulamu bwange njagala nnyo okuleka ninjogera n'abaana abali emyaka gyammwe. We have carried with my sister here. Era ze zimu ku nsonga ezindeetedde okwetikka muganda wange ono wano. What will be your name? Erinnya lyo yenze Masapena. Masapena beddira ki? Nigeria tedi miziro. Ate gwe kano ke bayita enjo. Yes, you know in Nigeria when someone speak about angel, Mu Nigeria omuntu ayogera ku malayika I mean, olabira ddala nga baana. Omanyi abaana abatuuzi ba malayika za Katonda. Tasha. Wow. Nice name. Natasha. Bonna ba Natasha we bali. we are here to solve African child problems. N'agamba ekyatulese kwe kulekani ebizibu ebikwata abaana bato ab'amu Afrika bigonjoolwa. All over Africa in different schools. Era tugenda tutambula mu Afrika nga twetolola Afrika yonna mu masomero mangi ag'enjawulo. Who may need any help. Okay? Kyova olaba nammwe ekyatulese tube nga tugenda maaso n'okubayamba. Fees, bursaries, and we also Tugenda kuba nga tugaba bursaries gifts for you. era nga tulina ebirabo bingi bye twabaleetedde baana bangi mugenda osoma temuyina nsawo. We are going to Waliwo amasuuka bulangiti abasinga temwebikka. Jjukira bino byonna bireetebwa mu kigo wano. Ye nga ziwa alabirira ekigo awo aba alabawo omuliro. Bino tabigamba mukama we. Era n'ennaku mukama we zajja wano tezimanyiddwa. Wabula buli ekiba kikoleddwa ku kigo yagenda n'amugamba kino kye kyetaagisa. Naye banga waliwo abaleese obuyambi tabuwaayi tagamba mukama we nti obuyambi obwo bwazze. Ebyo byonna abo abaako engeri gya kibalansinga. We have some bowlers, have net bowlers, and most, above all, we have even dance. Tugenda maaso. So with the little time we have, we're going to utilize it so that some dancers do present their talent here in front of you. Okay. Maybe you will see what to do for them. Era byonna bagenda maaso. Balaba abaana omanyi omwana okusanyuka omulabira ku muziki. Kaana kamanyi okubuguma kano. Kalina omuziki. Kwata ebiri. Kwata sente mugabane sente. Kale no netujja tuvaayo. Kali nga tujja tuddako musajja mukulu Kisitu Stanley. Sento, you are here. Sente ngo oli wano otudde butuuzi. Money. For what? Sente. In Swaziland. Omanyi sente zigwa mikono gya ziwa. There. Omanyi abantu abajja okulaba ziwa sente meka ze baleka oli wano otudde butuuzi omutwe oyawuyi. Vaawo. Hapana. Njagala olabe. Ono amugambe tomanyi kiriwo. Kaakano tugenda okuva eyo.
Thank you so much. For what? Sebo webale ate ki You've paid me. In which way? Thank you for everything. taata neyanziza buli kimu You have appreciated. It's kyonkoze nkisiimye to me. Let's go. ku bintu byonna byonkoze tugende eka nedda How dare you? tomanyiira bwoti That, nkuwe how dare you? oyinza tekinkola What's wrong, baby? Don't shame me Go from back to your here. orphanage. Go back. No. And never touch on me. No. Let's go. Don't touch on me like that. go. Shit. Let's go. Never. Don't. Let's go. Leave. tabu ki mukwano Don't. tomanyiira ndeka mulimu abakazi abatendeke mu mpi Hungry now. mwami yayenze kati ajja mussa empya ajja kitegeera But today we'll have one. efirimu egenda maaso Come. gwe sookojje You're going to pick the other banana. Run very fast today. sooka ogenda otuyambeko okwata ekinankani kiri kaakani ebyokulya bakyusizza obuugi bulimu sukaali n'otuta sukaali n'otuta mu buugi sukaali n'otuta mulimu abatandisa otunula nga yami ono abutaddeko omululu bansonyiwe mwana ki kyankoze mwana oba abadde ki onjokeza ekibuno yabuwandulira mukuluziwa kakano bano bayombye ne bakubadde oluusi okwenda abakazi kibaluma ne bakimanya ni abasajja ow'omutasangika kati nno mu mbeera eyo bakazi batuweesanga nga bibanyiiziza ne babivaako kati bayombye mukuba omwami n'atamubuda kikimuyombya yamukubye empi era waakomawo ne yeebaka yaguze ne sukaali gw'ateera kugula mangu leero aguze kiro miti gya sabbuuni byonna n'emigaati yagala kuzza mutima gwa mukyala kati awumuliddeko wano naye ng'akimanyi mwami mukyala yamutunuulira obwenzi bw'omusajja ono babukolera ki efirimu egenda maaso kati agenda omukwatako ng'alabika teyeebase naye ali mu kuboleera asuddeyo emboleera kati aleeta akatebe onono naye omukazi si mwangu kati bw'aleeta akatebe Thank you, Ami. efirimu egenda maaso The girl that told me you're bringing, Yeah, of course. She's kaakati nno the best. nga bw'omanyi ziwataggwayo Are you sure? kaakano yafunidde mukama we omukozi wakati w'okuba nti oli omukadde baamugobye Samanga the back. kati ng'amugamba nti ono omukozi si mubi n'akamu It's a jumpy girl. n'agamba munnange oli gwe twagobe yabadde muwala ng'abuukabuuka tategeerekeka muwala akombooza abalenzi adde nadde eri Terrible. kati amugamba nti ono ajja kuyisa bulungi She's called who? bamuyitaani See, Trina Nakaketo. Naga. ye Nakakeeto Jacinta Nassali original names It will be the best girl ever here. munnange manyi kyolina okukola kwe kuleeta abawala abalungi kaakati eyayenze waliwo omukyala ayina bwino ow'akajiiko baali bakubiddeko akajiiko n'oyogera byonna by'okoze obanga anyumiza mukwano gwo mukwano munnange Alex naye onyumiddwa obwenzi kati nneeno alikoodinga I hear that you're a sweet orphanage home. olinayo omuwala gwe baka neekuuba mulekweri omuwala mulekwa What do you do there? muki kye mukolayo eri mu akajiiko bakakubira n'ologootana obanga abulira mukwano gwo ninayo ekiwala ekinyirira eri kuba mulekwa ono musufu tamanyi weeka What's her name? bamuyitaani olina bano ng'oli mugumiikiriza Jessica Are you planning to marry her? ogenda muwasa aiwali I just need a second wife. Okay. agenda
So good. Ekiri oli akajiiko ke yakuba yafuna bane na amazima nga kawala banti mugamanyi abasinga kyobola bagekweka. Eno omukyala musanyufu nnyo omukozi omupya aleeteddwa. Any boy or a man. Saagala kulaba ng'aliwo omulenzi yenna gy'akukuta oba omusajja musimanya kunona byalaavu wano. Oyingira n'okujja okukola manya ebisigadde luwe. Allow me to vanquish. Yamuganzikiriza neeyongereyo. Up and down. Nga bw'omanyi engeri ennaku zino ntambula nnyo nzire nonzira eri. Waliwo emirimu mingi nnyo egy'obuvunaanyizibwa gye nnina okwasaganya. Ye mukozi gwe baleese naye amaaso ndaagatunulanga obukongovule. It's okay. Bagaana balenzi naye atunulanga abanoonya. Kale nno Ziwa mukama we yamusanyukira nnyo. Era mirimu mingi nnyo boosi wa Ziwa n'amutemyako. Bye. Ziwa lwaki atemezza ku muwala ono? Good girl. I want everything to be done. Njagala nnyo be muwala mulungi bintu bingi byennyinza okukolera. If you work well, I'll be giving you something. Bw'okola obulungi ku musaala gwe nnyongerako ebirala. Can give you money. Sobola okuwa akasente. Be telling. Osobola okugula ne ku bugoye abakazi otwalako awutwawo. Trina, guys. Awulidde munange? Kale. Leeta ntwaleyo ensawo. Kino kirina amaalo. Amaalo kirina mangi. Egenda maaso. Kakati munange. Musajja mukulu y'ono. Omwenzi omu bamufunidde akakomera. Do you imprison me? Instead of going to the orphanage girls, Kakati mu kifo kyo genda mbamulekwa. Afadhali katukugalire. Awo bosiiba. Obudde obw'okwenda bubeereko awo. Era nkuleetere ne ku mugoyo ogutaliiko nva. Otwo twe tumere. Ye mukyala gulawo bambi nedda. Beerawo. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Due to a skyrocketing number of children here, the money we got from donors, we bought a new home. What? So now, Kakati ono aleeta eggulire. Agamba ni akasente ke bafunye mu badonors bano abawaayo obuyambi. Bafunye awaka wapya. Kubanga ano wabadde wafunda. so now, Ziwa ne bamuyita mulya kokka. Jjukira propose eyo. Yagisaba mukama we fowunda owa orphanage eno. Era agamba nakyala babe nga beetegeka n'ebyo ebisobola okuleka ne bitegeka baleke naye bakola ki? Bakola okweyongerayo. Ono mukazi wattu asinza businza Katonda. Katonda ayambidde ddala. Anti bagenda okujja abaana ano mu kubonaabona okuliwo. Omukulu aba ali wano ayina ebbaluwa gyagezaako okugenda okwetegereza. Sooka olindeko. Orphanage home. Efirimu egenda maaso. Kansoke nkanywemu. Tina! yes, Daddy. Ng'ayita omukozi omupya. Owaaye sooka ojje. How are you? I'm fine, Daddy. How are you? I've seen you doing well. I like you. How is work? Okay.
He's fine. Tunulira yenyini mu balese omukozi oli omukadde bamugoba naye nompya gwe balese wali bulungi kwawe nkulaba ndabanga oba nina kyendaba. No, she's busy preparing. Kikiba ne taata You know, when I omanye somehow serpents my brain. waliwo ebintu ebimu ng'obiraba naye nga tebimanyi kuddamu babiraba batya kuba mu kulengera kwange Can you bring me another one? What? What is Golda. Fridge. genda mu firiji Another one. There. ndaba oba osobola okuneterako okunywa akalala abadde alina byagala okugamba omwana notabimugambye naye agenda okweregereza mu firiji ofiriji ye magezi Ronald mu firiji oleete mu firiji kaakano okaleese okaleeta mangu naye era ogenda mangu naawe mukozi ono mirimu ng'oyanguwa obadde olina kyokyaŋŋamba ssebo dadi. Of course, Daddy. Ompita dadi. Ye dadi. You know, ekintu kino bw'oba ompita taata okimanyi bulungi emyaka egyange tegizaala gwe. Embeera zo n'enkulaakulana yeeyo okimanyi. Taata nnyambadde bubi taata. no. Ekyo si kye ŋŋambye. We're just. Kuba njagala nkulabe nga bwe ntyo. Engeri gye nkulaba mwana gwe. I don't know. You are who? Kozi gwani? Mommy, you told me you were my How? No. Get me right. Lengera. Yes, Daddy. My secret is. Kati mbadde njagala wabeewo ekyama. Ekyama kyange naawe. Have I heard what you have said? I said ngambye that I love you. Tinkwagala. Unagenda okulangalira nga bayiye ayisi barafu bamuyiye barafu. It's a secret. Ekyo kyama. Kyekyama kyange kyenjagadde osigale. Otereke ekyama ekyo. Mukozi yawulira nga awunzewunze. Taata okwagala. Tolirina amuwadde ensonyi litunula ng'obukaafiri lirabe. What if Mommy discovered? Naye kati mami waana abimanya. Oli musiro olina n'olugambo olwogera ebyo. Nkugambye ekyama kiba kyama toyagala bibuulira nnyoko. Oyagala nyiige ogende. Sekuleti ze sekuleti. Magezi Ronald. Efirimu egenda maaso. Tebaako gw'ogamba. Ate njagala obe ng'oliredde. Aziniredde. 2 minutes. Sooka ogende mala okuyiwayo okomewo. Kale dadi. Nerisituka omusajja bannange naye omusaasira. Omusajja omusaasira kikino ya rabbi. Kigenda okweregereza ssebo ng'akiringiza. Kimwambalidde. Bino abakazi abewaka bemwesiiga ebizigo ne mufaanana nga obukolomooni. Mukazi bamulosajja bamuletedde omukozi naye oli omukozi. Omukazi nsobola omuwa omukozi ono enju eno asoloba. Omukozi oba abeerewo omukazi oba ne waatabaawo. Kyova olaba ekitonde ekikyala kyonna w'okirabira kiwe ekitiibwa. Omukazi asobola okukyusa emmeeme nawaba talina kyagambye. N'anywamu nkuba ejja. Ayongedde okutya mu. Mukozi mulungi. Olaba mulungi kundabika naye ate kundabika. Kaka tuddako ew'omukulu Kabanana ali wano. Wandibadde olyamu. No problem. Eat. No. Tofaayo gwe lya. Kati omwami ono engeri gye kiri nti eri Continue. njagala olabe. Kabanana egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yaleese amagi. Bw'aleeta amagi omugenyi n'amuleeta. Mwana mulaba beera mu orphanage tebalya bulungi. Ono yeefula omu ku basaponsa bafanda.
yakagulidde Rolex ey'amaggi ne soda akalinda kamala okulya bateese ku byensasula. Enfirimu egenda mu maaso. Lya ekiseera ekisinga abaana b'obuwala ekyokuula abalenzi ne muyo ekyo kimuvaako, naye bw'oba olya ojjukira ddi lw'osasula by'olidde. Ekyo temwagala kumanya owoza omukudde okuula okimanyi nti liba bbanja. Egenda mu maaso katulabe gye biggwera. Kalinga muga kasoda kweni kasoda kako kanywe kasoda. Efirimu yaffe egenda maaso. Next time you bring the same. Kaenda ati kino kisufu. Hello. Tuba tuli ogenda owulira konkona. Oyo siziwa. I'm coming. Kenzije. Banange ziwa agenda tusanga bannange mister. Kaina mmere matama tekaina gakaaba. I'm coming. Ono yakapasudde mu orphanage n'akaleeto obadde akaliisa nga omanyi enzige ng'onoogitto sooka gireka n'eri amakoola. Kati ogenda ogigira eddagala. Ng'akafa omukuto. Lengera omusajja kye yakola. Omuwala yamukwekawo amangu. Have you also taken lunch? I can see. Oli kukyamisana kyadde nno kisange kyemisana kyaddeko abalya. Well, it's moving well. Only that we do have some challenges nowadays. Kati nga mugamba ekyamazima tubaddeko ne challenges nnyingi ez'enjawulo. Some promising that within these days you're providing us some beans and some posho, and of course that's the reason why I'm here. Omanyi tubadde twetaaga ennaku zino okuleka ntubaako engeri tufunayo akawunga. Kawunga katuweddeko era y'ensonga lwaki mbadde nzize. Omwami ono ziwa bw'aba alina ekintu kyaliko kyanoonya akinoonyeza ddala ng'alaga abaana bali buvunaanyizibwa bwe bwonna, wabula ng'ekigo kirina nnyini kye yakitandika. Ziwa mukozi. But tugenda maaso. The challenges we're going through, it's beans and even n'agamba obuzibu bwe tukyasanzibwe bw'ebijanjaalo. Yes, you know, we do have these youngs, we have but Mr. Zua, uyo busy. So naye kati onsanze ndi busy bwe lwali tetubyogeddeeko oluvannyuma. okay, I see you eating food. Nedda mbadde engeri gye nkusanze oba ng'oli kukyamisa n'omanye nina ekyandeese kya mmere. Kuba kati nange mbadde njagala engeri gy'olya n'abaana balye. Then I've also passed via the side. Era mbadde nina gye nva ne ng'akempita eno naye nga nkigamba ekyo. No problem. Kakati kumba ono obedde alina enzige egyaliise obukoola wano ng'ayagala enzige eno ekiba kiwedde ate abeeko engeri gy'akola ki gy'asanyukamu. Annange ndi mu mbeera yakwagala kufuna ssanyu, omusajja atandise kundeetera ye kati ngenda mukolera ki? Kali asooka neebuuza ekyokukola kamuwaka kaaga aveewo kuba nze nina okukola bye nnina okukola. Sooka okwate ago mafuta ndowooze ku kyemmere. Ago mafuta ndowooze ku kyemmere. Nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza era edduuka liri namba 8 ku level y'okutaano. Naye nga tugenda maaso n'okuleka ntujjukiza mwena abandyagadde computers ennungi ezitaseerebwa ogenda kukona stone edduuka namba EF 67 bannaffe aba Peace Life Computers bakutuusaako buli kimu kyonna eky'omulembe. But you see, okay, Mr. Yes, sir. Njagala olabe. Omusajja atayagalako omubuulira kino ajjawo kirala. Ayagala kunnemesa agenda amalako okwagala n'akazige kayenkani ono nga yekyanga tunoolera. Wawa musambwa bamanya b'omusambwa kiki nange abadde aganya okgenda yeyasooka ebweru bannange. What's the problem? Kati kizibu ki? Mama nyabo. Was he the one? Tulaba bantu mayumba g'abagagga naye kumbe beesuza misambwa kati gumwefuulidde. In fact, it is still even surprising.
At his age, to have all that money. Moreover, every day thing is increasing. I was at his home last time. He had only one sofa set. But now the dining is there. Everything is steady. Maybe that is... Kakadi yakimanyi omusajja ono buli lunaku omuvubuka ku myaka gy'aliko kubanga alina ssente. Alina sofa dining. belong to that. Kumbe ssente azijja misambwa. Money. Nkirabe kati akakaga kabadde kabigali. Ssente ze siddamu zikwatako. Basi kadi kumbe yabadde mmeeza. Mulimu abakazi abeerawo ng'alinga situulu. Balina emigongo migumu nga mbaawo za kirundu. Tugenda maaso. Katugenda oveeyo. I've been looking for you. Obedda nkunoonya. As what? Thank you for even getting... Weebale buli kimu ky'otukoze ssebo. Ng'ate oluyo olusooka kuba nnina dazini jangu. Waleeta kuno abaana boolabirira kutwagalira basajja. Abaana efirimu egenda maaso. Kati ogenda okuddawo ono gwe baateerera akajiiko bamuteerera akajiiko yayogera ebyama. Ebyama byonna yabyogedde. Kati agenda okudda engulu ng'awulira ekirooto kimumenya. Okay, let me bring for you something. Kati ng'amugamba ni owa enjala ennuma kwe nikambeeko kyenkuleetera. Thank you. Kati ogenda okudda eno bamwebaza emirimu weebale kukola mirimu. But I wanted to know, how did you come to know Mr. Zua? Oh, actually, since Kati ng'amugamba ni wayi naye gwe ne Zua mwamanyagana mutya. Up and I find myself with Mr. Zuma. So like I consider him as my dad. Agamba mutwala nga taata we kubanga waliwo ekiseera kye yalemerera okusoma yamuyamba ku by'essomero. I don't realize but I don't have because I consider Mr. Zua as my dad. Naamu naye simanyi bwe nyinza kugamba naye kyamaza mutwala nga taata. I'm your mom and you have a... Kirabika musajja mulungi. Oh, this is family. Era musajja asobola okulekaani akuza abaana b'abantu bulungi. It's everything you're doing for me. Banne maama nange neeyanza buli kimu kyonkolera. Like you've done everything for me. Kati ng'ekyamazima amugamba ni onkolere buli kimu kyesseranko nga bankolera. Now, this is your family. Kati nga mpeyina okumanya nti eno ye famire yo. Okay. Owulidde? Home. Era ng'amugaaniwa notwalawo ng'ewaka. Kati abakyaliwo ng'omwami tajja. Olwawo n'okusanga amaka omuli nnyinimu atula n'abakozi. Kati omwami ng'ajja. Kiki? Darling. Mwami kiki? Kumba atidde okusanga omukyala ng'anyumya n'omukozi tabanga amugaye ndi omwami ono alimu entunula. Mubadde mwogera ki? Nagamba egenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 y'ensibuko y'ebina Uganda. That's what is trying to look for them, but she told me nothing. She know that Mr. Zua is his father. Sure. Yeah. Naye pale tulina kyamaanyi kye twogeramu. Yalowooza ni omwami Zua engeri gy'amuyisaamu ye kitaawe. No, she's not complaining. Waliwo embeera yonna yonna gye y'okumunyigiriza kwe nedda. Siraba buzibu bwonna bwonna bwaliko kwani bwatuuseeko. She doesn't have them. She's okay. Yeah, she's fine and she's a good girl so far. It's good you have come. Yes, good evening. But you overdelayed. You overstayed there. What happened? You were supposed to report here at 4. Then what's the time? I'm sorry, sir. Now, I was heading somewhere. So make sure, and it is even time, you make sure you cross. Yeah, tugenda maaso. Security is beyond the guru. Kakati nno ng'amugamba ndi awapya. Tetulina kuleka ntuzannyirawo. Security erina kubeera y'amaanyi. Yava ggalawo. Kaakati nno mu kiro tebakkiriza baana kufuluma. I'm just going to get some samples. Kati ogenda okudda eno waayo olagawa. Nkeni mbadde nakye ŋŋendako. Essaawa zino
jukira omwami ono bamubidde akajiiko mu matu n'ayogera ebyama erina gy'ayenda n'omukazi gw'ayendako kati ate wuno afuluma kirombo alina byagenda omaliriza by'atayogera kati nga mpuliriza sooka owulire kino. How are you? Bannange oli otya? Gyendi oli otya? I hear that. Whose voice is that? Ddoboozi lyani eryo? What did you... watandise ddi obadde okimanyi nti ejiiko ddogo bamubba ejiiko yayogedde ebyama omuwala gwayagala amita Jessica era adde apulaninga muwasabe n'omukazi owookubiri se bwe yagala kungattako nonsirwalirako weekuwa mumanyi abasajja muli bazibu olumutandika n'ayombayomba awo yeekalamula abasajja n'okwebuzaabuza byemmanyira ekyo damunda mangu nyini guno nyo twala obwenzi bamuzaayo. I received a call from home yesterday. My dad is seriously sick. What? Kakati munange Metron abulira ziwa ayina obuzibu. Get someone to treatment. Ayagala genda kulekandi asingana taata we muzeeyi alabika mulwadde. Coming back 2 to 3 weeks. Yamuganja kudda mu sabiiti nga 2. It's a long process. But I'll be back very soon. 2 to 3 weeks. Okay. Uyo. Kono ni kale. Thank you very much. Kali nga mugamba webale nnyo kwanza. Kali nunga takoma ukojja. Ebintu byakola muwala ebintu. N'agamba naye gwe tonaakumanya kiri ku orphanage. Are you sure what you are talking? N'ebyogero bikakasa. Byenjogera mbite. Yamuganze siri mulalu. N'agamba omusajja buli kyakola akise mu buwandiike agamba entambuza kino ntuuse wano ono yanyambyeko ebyo abikubuulira ni waliwo bajjako ssente. Investigate byebiki. Kati tulina okunoonyereza nga munoonyereza ki naawe? Investigation esinziira ku kinga amazima genjogera. Kola. Bamuyita Kisitu Stanley. Ebintu abakongo bye baleeta. Naga yagamba kondi waliwo abantu abaleeta emaali ne bagiwa abaana obuyambi obwabwogera. Byogero bimanye. Kadi shuwa yakakasa amazima. Yes, I know him. Nedda omusajja mumanyi bannayisiraamu musajja ono nti alina obuzibu oli muyaye. Inze kojjaawo n'oli omukozi gwe waleeta ani gwe weesiga. Be careful. Weegendereze. I'll talk to dad. Kali nga mugani ngenda kwogera ne daddy tulabe. Naye ndowooza bikoleka byenkuga. Kirabika ebintu byagala bikuyita ku matu. Muwala. Nankubuulireko. Be careful. Obya gwe wennyini osobola okusalawo ekintu. Ziwaaveeyo emirimu gitambu. Nze nagamba oli mugobe nze mbeewo nze mba maliriza nkole. Uncle, I agree with you. But this is a company. Yamugamba ni company eba company. Just come. Era wabeerawo amateeka n'enkola obukwakuliza ebigobererwa. Gawe. Hey, we don't have even another person to sit into it. Kakati bwe tugamba nti oli tumugoba ani anaabiddukanya. Owange. Of course. Nkugamba kugoba olinze nzije olowooza ate oba onoonya mulala. Nze gannyini nze mba ngenda okwasaganya ensonga eyo. Olenye ekyamanyi kisisobola kikyawo. Uncle, Kojja tosobola kulabika nti okola ebintu ebyo. Kiki? You know Ziwa, he can talk differently. Omanyi Ziwa asobola okwogera ennimi ez'enjawulo. Ziwa can talk English. Ziwa Talk French. amanyi abantu. Can talk Kinyarwanda. Can talk Lunyankole. Ayogera Olutoolo, ayogera Olunyankole, ayogera ennimi mpitirivu. all different languages. Amanyi ennimi nnyingi. Kakati gwe ennimi z'otamanyi ogenda kwogerezeganya otya n'abantu abo. Uncle. I will lie. Hapana. Kakati nokojja yagaana. Kakati nomukuveeyo. Yimirira. Good evening, sir. Sebo gyebali. I'm fine. Ndi I bulungi. need your help. Neetaaga onnyambe. Do you have any job at your place? Yambuuza oba alina omulimu ku kigo. No. No. Currently, we have no job at our place. It's for unqualified people. Abantu abajja okukozesebwa wano babeera abantu abaakuguka. What's wrong with your baby? How
omwana we abadde ki? So? Even I don't have a place where I sleep. Now what can I do? Situna na wakusula. Sleep? Yes. Banoonya wakusula. Me. So wonooba otuwadde omulimu tuyinza okusulako awo. Try tomorrow. Early in the morning. Gezaako ejja ku makya. 7. You find me at the Mr. office, alright? Oh, no, Mr. No, don't go. Togenda. Bambi. Okay, if you don't take me, now you take your baby. Kale oba omwana ye gwe oba otwala bw'oba nze tontutte kati. Omukazi alina ekizibu talina wakusula awulira alemereddwa ate boogera eno mubamulekwa waliyo emmere eyaffire kati adde asaba mulimu mubamulekwa ono namuga akomawo enkya kati bamugebe batontwala kati n'omwana wuyo kale ye mutwale kono ennyonyi y'ono etandisa maanyi eringa yampaka. You know that you're leaving. Kati ogenda okudda mu bamulekwa toddamu kumanyira egyo emimwa givaamu ebigambo ebikwana omuntu naawe oli muntu mu bamulekwa sebe mulimu abakuba empi tomala gamwekwanya kati ogenda okudda bane mukwano ng'oli busy nkini manyi olina emirimu gy'okola naye waliwo gy'otalina kukolera waka. Mbadde nina byemaliriza wano kati wano byemaliriza ndaba oba ndabako empapula endala ze ndaba. I suggested to join a politics. What? Lengeda. Are you sure? Yes. Which position? Do you see how I look like? My name would be. Nempidali. Ayagala kusaba empapula za kulondebwa. Good. Nga MP. So ayagala alondebwe nga honorable. Of honorable. Not only that. Kalonda tugenda kuba honorable. We will be a woman MP. Naawe biveeko jafuuka woman MP. Ready. Kasente nga kakuwa Katonda nga yakuwadde omukisa. Buli kyolowoozaako kikola bukozi. You fit, but it is. So, darling, I have some issues also to tell you. Kanigambwa n'ensonga ze njagala okugamba mukwano. What happened? Are kiki nsonga ki? According to the information and the rumors which has kanigambwa okusinziira ku mawulire n'engambo ze njanfuna. Is collecting some funds. Bagamba ziwa ayina akasente n'obuyambi bwakuŋŋaanya mu bantu ab'enjawulo abakongo ba Nigeria n'abalala. Naye ebintu ebyo sibiwandiikibwa era noffe tetubimanyaako. Not that. Kiyinga okuba niziwa oba orphanage yagyeddiza dda. But according to the sources, that's what I'm hearing. From which source? Yamugamba ebigambo wembijja neesigawo kweniwa. Proof. The first hand information I got from my uncle Sentogo. He sleeps around the orphanage, so he has been monitoring Ziwa, what he's doing. So he n'agamba nti Sentogo kojja wange oli abadde atambulira nnyo ku Ziwa okumanya ki kyakola. A bit. Your uncle Sentogo. Kojjawo Sentogo akola mulimu ki ng'ogyeko olugambo. I got, so also what he told me. Kojjawe Sentogo gwe baali bayagala okusooka okuwa orphanage eyo oluberyeberye. Ekirowoozo ekyo n'akizala wange agamba si birungi. It was not good for him, he decided. Olwaleero atandise okuleeta olugambo nti ekigozi waakiddukanya bubi. You see what to do? Yes. Because yamutunuulira ye ng'omwami yasalawo ekyokuntikko. Remember, we don't have land title, we don't have the receipts. Yamugamba nti tetumanyi na kye tugenda kukola. Ebintu byonna Ziwa wabadde abikola sente azinona tuguze amataka tatuwangako byapa tatuwangako ki. Ate Sentogo yaŋŋambye nti ebintu ebyo bimusabe waabituwa nga tumanya wa mazima. With my uncle Sentogo. Ziwa. Yes. Kadi yasooka najjukira. Meeting eyasooka. Ensonga eri bweti. Twatuddawo ne tutuula ne darling ne tulowooza okutandikawo. We baali baagala okutandika okulabirira bamulekwa. Ekintu kibiina kyabira abaana batalina mwasirizi. Njagala olabe. Tulaba nga
Mwantu ne twanoonyeza agwalidde empanga. Ago tusobola okutukolera omulimu guno. Bantu bagala abantu batumanye kati abazungu batuweereza ssente. Ffe nga tuteekamu gwe ng'okola. Ago kikulira. Buli kimu baakimuwa abagaga bangi bakoze bizinensi nga tebakulembeza amannya gaabwe. Nga abaana bazadde basuula ku nguudo, buno obwana abatalina baana bato babasuula tebalina gye babeera gutyo. Kati nga tubujjayo ffe nga tubukuŋŋaanya nga tubuteekamu ehoomu nga gotandika okulabirira obwana. Laba naye ate muwalambalamu amagezi naye ate nga tate olinga nzivuula obuvu kali ssebe byate yabavumirawo. Saagala ate munfuule kataala. Biki bye muŋŋamba gamba ebyo musimanyi kulabirira bamulekwa. Bwe nja bagamba nti mubeeko omulimu gwe mumpa ekintu ekyo mumpangire akalimu mwatandisa ne kulowooza byakummanyira. Omanyo nsono namugamba akwate nze naamukwale mu miliyoni 2 nze ngende neeyiye. Mulimu abantu balaba abantu nga balina bwe bali ne balowooza ni balina ssente. Ziwa Ebigambo kojja Ssentongo bye yayogera. Why? You remember N'alowooza mutakoona ebigambo ebyo byonna n'abijjukira. Kojja Ssentongo si yatuvuma nga tumuwa omulimu ogwo. Yes. He was the first priority. at the beginning. Okubeera orphanage guide. You want to come into driving seat, not so? After we step ahead with Ziwa, so that Yagaana katumaze okgenda maaso ne Ziwa ate kati yagamba ni omulimu tugumuwe oli musiru. Ayu right. ekyo tekijja kukola. Ekyo bayita okuba emmeeza yagikuba. Ziwa Wano wetugenda otandikira ekitundu ekyokubiri. Adde mwanje Steven Shitu Stanley Leseno ne James Mukibi Mmere Sekyewa Gonzaga ne Rupiya Yosefu akuume.